Yesu ketandika butandisi tugenda maaso ate nate tosadde kusubwa era nga Sozi Richard akomyewo ne Ruth Kati. Ikyatandika butandisi tugenda maaso Lumbuye Kenneth Kuskurene tukyatandika Namfuka Florence tutandika butandisi era nga tugenda maaso mpola mpola. Tutandise ekitundu ekyokubiri ekya kaweerege. Kaweerege ng'eddya ly'obukulu. Kikazi tugenda maaso. Kakati omukyalo ono jjukira mu kikosi kyabwe kye baalimu ekyokuleka ni bo baganza abavubuka abato so nga baali mu kuleka ni bafuna abaami abali myaka gyabwe enkangazi naazo. Omusajja wamutegeeza bungi ku naye akubizibu ebyava omusajja gwe yali yeesibyeko mu busajja gwe yali akozesa omusajja yali n'omukyala era okusinziira nga byagenda mu kitundu ekyasooka ono baamulekawo. Omusajja notagambika ng'olubuto lukuze kyokka ate ekyomutawaana kati kikakasiddwa ni omukyala ono alabika ali lubuto naye nga n'oli tamanyi nti yamulekera olubuto yamwekakaatikako mu bikolwa eby'omukwano. Tanatukesane kati ono yamugamba nti olina okuleka ni omusajja omutegeeza omulemereko olabe zibunaawe owulidde olabe ekyatandika butandisi bire ono ng'amulemerako ng'amugandisooka okubira omusajja watanzira mumanya nze ne bw'atadda tunaafuna omulala ye Ruth Kat original names. Ekyatandika butandisi ogenda okulira evuga eri evuga neetakola ekutuse n'okutuka agijjeeko sajja bakoowu kati neyamugamba omanye alabika enamba yo gy'atayagala kukwata nze ngamba leeta nze mba mukubirako tulabe ono kyeyakola ng'akwata enamba y'essimu musajja mukubira takwata ng'agenda maaso ng'amukubira ogenda ogikubako agijjeeko olabye omukwano gw'abano gwafuuka gwakirumira myanie. Omwami oli yalinga musota mamba olwamala okutema ati n'anoonya gaapu nga zinnyera emisinde gye yatwala n'omulimu yasalawo n'agusuulawo. Kakati no balina omugeza kubanga ono ali lubuto omusajja abeera mwangu nnyo okuleka ni mukyawagana naye ate bwe kituuka okuba ni akulekedde olubuto ekyo nakyo obuvunaanyizibwa bulina okubaako engeri gy'olina okukola ki okuleka ni okikwasaganya. Tugenda maaso ng'ensonga basooka bagissa ettale basooke balabe kye bazzaako ono abadde azikulaa ku mukwano gwe zonna nkaŋŋa basajja baazireka mu nju kaakati no zaasigalawo zokka. Kaakati ogenda okudda eno bayita prose mukazi watujjukira naye ali lubuto era obuzibu erabika okuba nti tebakwataganye n'omwami yasala lekendi agendako ewa ssenga naye ate ng'omwami yasooka okumunyonnyola munnange nga bw'asumbuyibwa ku mulimu ate nga mukama we ku mulimu yamusumbuwa. Tugenda maaso kati omanyi okubuulirirwa kuva waka charity begins at home. Ngeri gyali lubuto ayagala nnyo bukatunkuma abakyala abali embuto enva ze baba baagala ziba tezitegerekeka byeŋŋumiddewa. Tugenda maaso era senga kye yakola kwe kuleka ndi ayongera muwala we omugumya aleme kulabika nti ate abeeramu okubuusabuusa n'amugamba ni munnange omukwano gwo guba muzibu n'obufumbo buyimirizaawo si kyekintu kyoyita ekyomuniino wabula omusajja baba yazze n'akwegambira kennyini nti mukama we amusumbuwa ekyo wandibadde olabika okuba ndyukakkana era n'otalowooza na kyakunoba wuuyo olina lubuto oyo omusajja manya akwagala nnyo owulidde mwana wange omwami ky'olina okukola kwe kuleka ndi oddayo ewaka omukwano gubeewo ate n'ekyokunobanoba ng'oli lubuto saasira omwana gw'olina mu lubuto buli woolowoolereza ennyo ku lubuto omwana omuzaala akawompo kasitami kati oba olina okuleka ndi okola ki
munnange ebirowoozo tobibeeramu tulengera senge engeri gyagumyamu omwana ono muwala we antikeko nekanakati ne buno obuntu obunoonyanga tugenda mu maaso oteerako bonna nokkakkana amulaga okufumba nga bw'olina okuleka nti munnange obereka obutunkumu obwomanyi omwami olina omulabirira omwami olina omulabirira kuba buli olabirira omwami ate aba alina okuba nti naye omwami akulabirira n'omwana olina omunogera ku jjo byo n'abeera ng'alimu amaanyi kukyuva olaba abasajja b'ennaku zino tebakyalina maanyi kaakati tuddako ew'omuyaaye baasi kikazi gwe omuyaaye Jowani oyinza otya okugamba nti simanyi onkyawa onkyawa Jowani onkyawa kakasa oyinza okunkyawa Jowani sagamba nti nkwagala gwomanyi nze banaye ndeka musajja gwe yafuuka kisiraani gy'ali ani kisiraani sobola okusuna olubanze gw'olaba sobola okusuna oluba olayika tontegeera Jowani wazaala abaana bange oli maama w'abaana bange siyinza kuleka musajja mulala kuli awo afazaali nkuwogola mwakaba oba si kyekyo yeyo laavu y'abayaaye omuyaaye okukyawa afazaali akusobola akaba tereera ate ngenda kukabba ngenda kukabba nja nakussa tempinze gwe wankyawa kyogera ogwokubiri oba wankyawa tongamba mbu wankyawa kyakwagala ssebo olina okunjagala mpaka lasiti kuba nkuliyo era siddamu kusanga nakyaliyo nga twala eri onsooza Jowani onsooza kirabe kigira ebbeere eryenjagala ennyo omuyaye wulira bwayomba tugenda mu maaso bano bali mu mukwano olwawo nnyo okusanga omusajja awaabira abakyala bamutawaanya aba ali wano nga waliwo essimu emukubiddwa ogenda okola eddoboozi lya mukyala jjukira omukyala wono yabuuliriddwa nebavuga addeyo ku bufumbo oba ononjagerako ne mwami jjako yenze nnyabo twanjogerako naani kaakati onoyogerako ne mukyala Teddy naye nga nsanyusa okuwulizaako mukama wa jjukira Teddy tunulira Teddy yajjanga nnyo ku mulimu ng'abuuza mukwano gwe tamuneyi kati nnaku zino obuzze oliwa mazima n'agaanye omulimu gwonna gussuulawo siri mukama naye bannange onyamuli kati ate bw'osuulawo omulimu ogwo n'oba nga tokola ebintu oba oyimirizawo otya obulamu lwaki tetulabaganye ne tuba nga tulaba omulimu omukyala awulira Teddy naye ali mu maka ge abakazi bano balina nga akabondo kaabwe naye nga konna kalina ebizibu byebimu tugenda mu maaso kaakano mu kuva eno ne waliwo aleza omukono efirimu egenda mu maaso ndagaye tukyatandika butandisi ngeni omuyaye amenya omukono ankubye nk'omuyaye bannanga ankubye naye manasimaina kyamukolera nakati Alex yeyita ki kintu kino kati ate Alex alabika alina kyayagala wangamba Alex tomuliyo kati ate bwakusanga mukubo nakucapa okusuna endongo afazaali kamujeko kichwa bambi Josh nedda kati Josh naye kibaakulo tota munnange oli azaala abaana kati ekitegeeza omuliyo ate wangamba tomuliyo Josh naye kwegamba enyeja lyakola mu bukya amanyi nnyo ebintu bino ebyokutemaatema ensikya z'ente kati alaba n'omuntu okumugyako obulago kyangu kyova olaba omuntu yenna omukazi wafumbirwa omukinjaaji oba mu buzibu ayinza okuba wawoola ensikya z'ente naawe bw'alabamu eyiyo so munenga bw'omanya ebyobutonde tetuganye munange oli bwakyawagana naye ate ekyokukwata ekkubo olabika okuba ndi otabbaawe kale yali bba nga yamuzaalamu abaana bo lebo bafudde bamulekwa kati mu kaseera kano omukyalo ono nga tajja ayagala kufuna kyakunywa ebirowoozo alina bingi kuva omulenzi oli yamusuddewo kati amugamba nti ndeetera wali ekyokunywa nga kinyogoga nywemu ye Ruth Cat original names kati kumbe mu gardens ezimu Yakobo ne Teddy bali eno nze Jacob munange manyi nze sikalubiriza mbeera engeri gy'oli muntu ate bangamba oli mukozi oba osobola ofuna omulimu Jacobo mwabeerera n'olutulo olumulinga dduulu mwalina emikisa tugenda maaso ono ng'atuula naye aba atuula agenda okwetegereza bw'ati omanyi omuntu gw'omanyi olengera lutwe n'omanya olutwe lwa Jacobo balumanyi omulengera lulinga dduulu
Bannange balimu banange Teddy gwe wange kinawero Teddy gwe nabulidde ebizibu byange Teddy we nakubudde ebizibu byange nodduka emisindo osalawo ejjo otwala Lorenzo luno okule yirayira omwenge wetwogerera Yakobo omwenge agunaabye firimu ekyatandika butandisi ogenda okwetegereza nze nagamba ebyawula ab'emikwano ziba ssente na tonolera abasajja babbeeyi bwe bayimiriza bali gwe balwanira naawe otyamu paye twala eri naawe leka muno olwo olwanyisa waki banange laba olutalo ogenda okwetegereza abakazi bazibu nze tomanyire oba omusajja yakowa twamusanyuse oba tomusanyusa leka musanyuse laba olutalo wetwogerera kyani kya Jakobo kyani kyatunulira Jakobo tomala gankyawo oti Jakobo nali nkuliyo Jakobo mwe mwambalire engoye ezennya Jakobo bamutwala bituli bingi eri ekirwanya abantu mukwano ate ne waliwo abagutandika kakati ogenda kudda naye kyaddala ono gye bafe abamu mukoma kuwoowa kale bino byonna mbyagala actually I do love this moment naye kakati ebyokusoma ebyo nabyo kakati gwe ebintu bino tugenda kikolera ki kuba ekintu ky'okusoma ng'ate laavuweeri munnange kati simanyi nange nabye neegomba okubeerako mu maka gange omwami n'akomawo ne mukulisaayo ojja okunkulisaayo ekyo ky'olina okimanya ojja okunkulisaayo kubanga omutima ogugwo guli wano ayinza okuba onnimba bufumbo butandikira ku musingi ogw'okulimba obwange buli ku musingi ogwalaali era nze ngenda kugoberera byonna ebyo Katonda byalagira okuuma omwagala kuba omutima ogwange sigwa mulala kale oyinza okuŋŋamba wagumpa ate nga wampaamu kiwoowoolo kati weeyogera ku by'emitima kakasaani wagumpeera ddala oli ayinza okuwa akataago mu nzikiza gwe noonyweza ng'omanye okutte mutima kumba oli ku kinuuni ky'okutte ekinuuni bitabo byuli kyenkola mbeera njite abaana b'obuwala baagala nnyo okulabikani essomero balivaamu batandika obufumbo oluvannyuma lw'ebigambo bye basuubiziddwa abaganzi baabwe era baba balaba ggulu lyokka kale nno nga tuvudde erudda eyo tuddako ate wa mwana mulenzi ono Yakobo omukyalo ogenda okudda ng'omwami tataaguddwa naye ayuziddwa yakuliseyo mukulise bakanyama be balina ennyama ennene n'emibiri naye ow'omubiri omutono abeera ani ndowooza tunnyama kati akomyewo tunnyama kintu kino simanyi mukyala kye tugenda kukola kuba wekugamba buli wengenda okunoonya emirimu bizibu byenfunirayo kalengera zenna wentaaguddwa owulidde ziri enjala zibadde nga za mpologoma nze kyendabye egyo emirimu tugiveeko afazaali okudda mu kyalo okulima bannange omwami wange nga wamazima kireka okazi gubadde gwagala muleepinga naddukayo yenze nga mbonyebonye bannange Yakobo wange mu lutwe lwannange olwa dduulu olwa Yakobo kakati no mukuvaako eyo yangu tuyingire era sigenda kuyingira tuseeko Rosa kakati no Teddy mbadde alwanye ne Rozi mulira nanta omusajja omukazi antaagudde bannange simayina kuma kyokka bulijjo bamukwano amwe Rozi yakikoze Rozi talowooza ate bano abakazi abeesiize ku kizigo oluyi lumu lwe bamukuba mu ttama olwo ne lusala kati lusalira mu nnyama si ku lususu wangudde mega ngenze naye situdde ajja kumpulira lindola buyege abadde azze kuyogera kitole kyate kati ate muze mu lugambo lengera omuyayi Alex ebyo saagala toddamu kuleeta hano simanyi kitole zammwe ate gwe nawe otegendereze ono yanyenya n'omutwe yawasa omuyayi naye omuyayi ayina wooda mu bayibuli eyogera omusajja yawasa si mukazi kati oba mukazi n'owasa oluvubuka lwe luba lufuga negendereza ndi mwana ompujja dde ate ondeetera bamasiikini bampoganira gwe tunula ng'ekibaya tunulira omuniga nadda munda kaakati nogenda okudda Rozi nange
ani gwamanyira ekibalwanya ki musajja naye ate bw'otunula musajja gwe babalwanira kale oba oli awo ogenda okwetegereza ng'ekyamazima ekibalwanya ennyo oba ataba musajja yenna nga bw'ali omusajja era aba musajja yaba abalwanya tugenda mu maaso katugenda okuvaako eyo twageze tuli alya ku buseetaawo ono omusajja baamutwala n'emiggo wavudde obuzibu omukazi nanfunye mukazi mufunye ayina amajja weegali neŋŋamba wano wentuuse kati mbampedde era musajja atukyampimi bamugjeyo emisinde omusajja yamukwatidde omuggo guli omuggo nga newogukwatira ente kale efunamu endale kiriwa kalina bwe kazze mwana kali akayaye mwana kazze n'ekiggo mwana ngoyizo gakaneetegekera dda akalasita lekati gwe notyanga bulasita omanyi bagabuba bwase okalaba nga katona awo naye nga kataamu era kyampimi yadduse emisinde gyotalabangako n'amubuulira akalasita kali nga bwe kafaanana ono bagenda omubulira akalasita ekafaanana nga ke kalekisi kyokka kalekisi kalina omukazi gwe kayawukana naye ono loodi n'amuwasa naye naye buli wakasanga omukazi akubwa oli alekisa akuba kuba nakugambirawo kale batandise okuyiiya kye balina okukola kwe kulekani akavubuka akubayoola kayoole bwe kiba kyekyetaagisa efirimu egenda maaso kayako kalaba nkateeka tomanyi mukama olumali kati katandise tumanyira mwana bumanyizi kati era nze naade ngenda kakinja mwana nga wenakinjanga obubuzi wana muki wenakinjanga obubuzi mu lufula mwana tugenda maaso kati Josh kakati no Josh nja kulaba kyampimi nga yeyongerayo kyampimi kati omusajja akomawo muyaye muzibu nnyo gamukuba atambula ebibuno abiwanise olwawo kugulawo jagobwa yenyinimu laba nyinimu bw'atambula mukazi yawasa omwana muvubuka ono kakati omuyaye kyeyakola nga ddaano ng'asooka abirowoozaamu omanyi obuyaaye tegitegeeza butumbaavu obuyaaye kwe gakitegeeza muntu abala ennyo buli wobala ennyo ebitabalika balala oba ofuuse muyaaye kati omuyaaye ono kakike yabala ng'asooka ayingira mu nju mukyala taliiwo ng'abaako ebipapula byajjayo ng'abyezibika nina okuba nga mbala ng'omuntu alimu amagezi efirimu egenda maaso ndagayitandika kitundu ekyokubiri kaweerege ng'eddya ly'obukulu alina ebipapula byajjayo mu nju tugenda maaso kati ogenda okudda ku ssomero mpulira obulwadde bunnuma musujja gunnuma era ngenda waka ono asabye pass out mbuulira ekituufu nze nkumanya embeera zo zonna asabye pass out nimba jukira twamulabye alina olulenzi lwali nalwo kani ngamugamba ekituufu siri mulwadde nenyala genda kulaba ku maaka uliza kale wemala ennaku nga simuuliza ng'ate ndi eno mpulira ng'omutima gunkubira kumukumu kyatadde kanyagala mbe nga ngenda omulaba buli lunaku mba nnomula ku lunaku lwe simulabe mba mpulira bubi yino nzirayo waka era nsabe pass out ngende ng'omulwadde naye nga sigenda kulabika kale bwe kuba kujjanjaba era maaka yananzijanjaba ayagala maaka yabamujjanjaba nanyini kumujjanjaba maaka kale tewali buzima efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi Alex kati nga tuveeyo Alex yuno bulungi tebyesonyiwa mukazi abeeramu naawe bano fayiro yo ejjudde emisango ate saba nnyo kakati Alex yikira muganda yali musirikale era agezaako okulabikani ambuulirira omukazi oli okuva lwe baalema okubanga bakwatagana oba oli awo yandimuvuddeko
Mwana kati atolide mu mwana gwendiyo owulira kati olaba kye nabadde njiyiza oli omukazi amwagala naye alina kye yabaze ewoono nakyeyombekedde yali yakola ki kyabula akuuta neeyiza bweyiya kati yafunye ekiwandiiko ekiraga obwannannyini bw'ettaka. But what I can assure you, this land title is the original copy. Ogenda okwetegereza ekyapa kyajjeeyo kirimu original copy. Tugenda mu maaso akituusiriza muganda ejjukira muganda emupoliisi tugenda mu maaso kati kye yakola nga taleeta bantu kubalambuza bano bammanerenda bammanerenda tugenda mu maaso wabula nsanyusa okukulaba kaakati nogenda okudda eno maaka kyanga siriyo kajjukira maaka twamulabako ng'alina omuntu gwagezaako okudedeza njagala olabe era ng'amusuubiza obufumbo era ng'amusuubiza omutima okumulaga nti yamuwa mutima teyamuwaako ki ntumbwe kaakati neyajja okufumba aleese abantu ayagala kwewula ssente empitirivu ekyapa kyakirina oligino landitayito yagitute wa muganda we n'agimulaga n'amugamba ekyapa kya ddala naye engeri gye yakifunyemu eyo nno nga tuvuddeyo omwana gwe twalabye yasabye pass out akwata ekkuba akomawo yasabye ku ssomero nti mulwadde naye ng'ekigendererwa kye kyabadde kyakuleka ndi akomawo agende maaso n'okusinkana olulenzi kali kumba okudda eno kino mbadde sikikola kulumi ate ayagala nnyo abavubuka be batenkanya myaka taata yali yantuma abasajja b'ennaku zino baagala nnyo obuwala obuto naye ate n'abakazi abakulu baagala nnyo obulenzi obuto ekintu kiri vice versa era tewakyali kiki kibuuzo kijja oli kubuuza waayo okola ki ku mwana omuto okusanga ng'olina omuntu omukulu ku myaka gye bakuuza okola ki ku nkaŋŋa nakinjagala okugamba nga kyamakulu njagala olabe mami tewali buzibu sisi kati nja kugamba kasita tukyali fenna baabo muwala yatuuka bwe baateranga okusinkana n'omulenzi ng'ajjayo ssimu bayesinkananga mu gardens ng'akwata ssimu kati gwakubira essimu maaka kubira nawe bedda nze obudde bwange ono essimu ndudde okulaba nagetoddamu naye bakukubira buno obudde tebakukubira nze nina okubeerawo essimu alina kuba emu eno esobola tukyankalanya ganinga mugaati wali agenda tulemesa bano abankubira just bino bitono nnyo bizinesi kensooke bamugjeku maaka lwaki takuwata maaka alina omukyala enkanga gyali nayo firimu yeeno ekifo nkirabye era nkisi kati eyazze okulaba ettaka lino n'ennyumba ebiriko byonna tewali buzibu ate weeraliikira muganda Alex ebyapa byalina asazeewo Sanga munana ngenda kubandi maliriza noba okimaliriza bamugambye aweeyo akawunti then bateekeko ssente ze tebaagala kumulwisa efirimu egenda maaso kugamba nga byamakulu ng'era kati naye kugamba naye siina kugambira kasita tukyali fenna ate olusi balina ebirabo byendanjagala olusi mbanjagala just buddevo omukyala ayagala kuba nga abeerako n'omwami ono mpayo akadde munnange muniga kaakati oluvannyuma omuniga nga tajja akomawo abaye muliwa abaye muliwa sagala muntu mwana gwokonkona nga taggulawo kati oba yakolagana atya n'omukyala tamuleese
zinagamba njiya ebyo byonchawo nchaira bwerere ndikujja muzigo nayongera ogoma gwe storage tombirenga nkonkona wembako kona sakagamba ogulewo kawansi pressure pana okonkona ne batagulawo oba oyisamu omugaga amaaso ono naye bosi owulira kwata oti teekayo ensawo ze mu kisenge ky'abagenyi tugende wama wano ewaka wapya efirimu egenda maaso soke twekubise mwana twekyemu kasala finante tunulira aleeseddemu maka g'omukazi eyamuwasa ngetudde wa Rose ontunulira bulungi kikanange kyekikunjagaza maaka kirabe nno byonna omukyalo ono alabira ddala maaka bwe bulamu era ye musaayi ogutambuza ogugwe kati yamugamba ntugende ewaka ngendiba naye tugende ewaka okuba essimu ngendi yagala kuba essimu nkweni essimu tugende ya time nina mungi tugende kati tuba tuli awo ng'ono nabyebongotoka akomyewo agenda okudda nga waliwo eyebyudde mu lujja ali nyabo sooka ojje ggwe twafunye mugenyi kiki Alex yamulese stone chimpulira yogera Alex mbu yaleese omuyambi nyabo wazotya agenda kuya oyo agenda kola mirimu gyange waliwo egimu gyotasobola kukola asobola okunjoleza okungololera n'okunsafisa mbirala wulira omuniga bannange oyinza toleeta omukozi nga simanyi gwe totandika ate kunteteya saagala kunteteya owulira oli wano okanya akankanya onkayanya efirimu egenda maaso ndagaye mbasazeewo bansazeewo ate oli mukunteteya sitole ekyo nteteya yasalawo efirimu egenda maaso kakati nonga mukuveeyo ono nga taleeta jangu bebi jangu mukwano kyala ayina ewuwe nkwendi wonna wosolotula wonna weyagala mutaka ng'ayitawo nga kalira ng'asooka akalira bamuleesa abagamba nti omukazi talonda kubo yalimba nkeni nsanyisa kulaba ewaka nfeel at home bannange bali ku kyo ngeni enkanga zino zimanyi okwogera obulungi ng'ezaakava ku nnywanto nkweni nkuletereka ki nkweni ndeeterayo akanyogoga nkweni ate akanyogoga tekagenda kulabika ndi omusayi kagutabula tugenda maaso kuba kyetaaga n'ofuna akatambuza omusaayi nedda kale mukwano kandeete mukwano awo kanve ku bwana obuto tebulina kye bunyongerako omyeyo yagamba ni kave ku bato abana abakulu osanga baakola dda kati kumbe maaka ali wano yeebase omuwala ono we yakomye okusomero n'akubira maaka essimu nadda ewaka omuwala ano ebamuzaala agenda okwetegereza olulenzi lwe gwe maaka bannange maaka wazze otya wano omwana yasooka neyeewunya kati ate ono ogenda okulingiza yagenza okuleeta ebyokunywa gwe wavudde ddi ku somero maaka nsagamba ningenda kulwala nze gye tubenga okuba essimu mwana yavudde ku somero ajje bakuba essimu maama ndi katonda wattu olengera abakazi abakulu okwagala abavubuka abali mu myaka gy'abawala bammwe ojja kwekanga
ng'omulongooti gw'okozesezza ofuna network. Atolagawa. Maaka togenda. Kiriza. Nze sooka ombulire ojja otya okuba ni oli wano Maaka sooka obyogere byonna yonna Maaka ojja otya. Nyeza Maaka. Ogantosoaki. Maaka nkwagala nnyo bannange. Ono nti nfudde. Bulijjo amakungula mu nnimiro emu. Ndekawo Maaka. Maaka don't go. When Maaka I give you my heart, Maaka. Tugende. Maaka I give you my heart. Oh. Ngeni Maaka. Mama naakola loosi. Ngudde ku kizibu. Buzi. Kakati nga tajja eno okuwulira nekyo leero. Omwana. Bwe ngenda okukola. Kino nkisimanyi enswadde n'okuswala. Omanye ekizibu. Omwana nenja ntwala esappe ewaka ntutte esappe bakirandabe nga tubaako engeri esantima kiggwa kitya. Esantima omwana yali efuze. Olaba muzeeyi mukulu bano bamuseeko nkukunkulu. Mukozi awaka. Kyogamba naku zino yawandika bakozi. Kaakati ng'amugamba ningokyali ku ekyo ekizibu. Nze ate ekizibu ekiri ewange baleese omukozi. Awo kyabuuza. Baleese omukozi yamugamba nti tebaleese mukozi. Tinno nampana. Ateekeddwa okuba ni aleese mukazi we. Yeye kamu kisenge ki. N'agamba n'okugamba nti omukozi gwe yaleese akolera ye. Namugamba ni weerabidde olunaku lwe twali tutudde ne tulaba Alexi nga agenda maaso n'okulwana ne Josh lwa mukazi we. Wageze wali mundoze eno kulwanira bakazi. Mama w'abaana ba. Tamanyira nti mama w'abaana. Omuvubuka we baali balwana omukazi gwe baali balwanira gwe yaleese waka ng'omukozi. Kaakati no ddaawo kikyowunzeemu yatyamu. Kati nga mugaloozi omanyi ng'enyo n'omuvubuka aba mmanyiira. Nina osooka mbeeko kyenkola. Naye kangende nkwataganya ebyange kuba. Ono ng'akangende nnoonye mulenzi mulala. Naye baamukoze ekizibu. Njagala muzzukulu. Kaakati ogenda okuvaayo eyo. Ye muzukulu yabula. Omuzzukulu. Josh. Nnyina muli bubi. Gwangamba aliwo. Wagamba nti olina omukyala n'ogamba ebintu ogenda bikwasaganya. N'olwaleero tofunanga. Bonna balina abakazi, balina abaana, bakulu ne bato. Laba. Bonna ne babeera nga tewaliwo omuntu yenna kukwatagana naye. Naye gwe kaakati. Leka nkyogereko kino kimpitiriddeko. Ekituufu kiri nti maama babakazi babulabe battemu babi nnyo. Naye mwana wange oba gwoliko ekikyamu. Lengera. Oba gwoliko obuzibu. Mwanange njagala ombuulira saagala onkweke kintu kyonna. Okuva mu nsinga sirabye ku muzzukulu wange. Bamubanja omuzzukulu Josh. Katusabe mukama akuwa. Kani ng'amugamba ni ogira okyawangala maama nkusabira buwangazi. Owangaale mpaka essaawa entuufu mukama wanampeera omwana omuzzukulu wo. Kola kunkutereeze. Kani ng'amugamba oba olina ekizibu nze ngenda kweterereza. Kaakati kyampimi nga bayitawo ne Josh. Ono be yaleeta. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Lwaleero. Katukakube kuba ke kanemesa n'okunemesa. Ng'ayitawo. Ng'ayitawo. Nga bamugye omuniga. Kwata obusawo bwo. Manyira ani mboleeta omukozi ono kumboleese mukazi wo. Muzaalire ate kino nja kikupa n'amatama. Kamalere asasi. Manyirire wange. Sijja kujaali. Sasiro gye. Kati omuya yagamba sijja kujaali. Kuba nkuwonye muyaga gwo muyayi. Yagamba sijja kujaali. Efirimu egenda maaso. Okuva mukazi wange wamujjako amagalo gwe sikwinako buzibu. Naye Mega. Tonja Samira. Tonja Samira. Genda ddayo gende ng'okunkumukanga ebisa. Ojja kunno. Tonja Samira sikyalina kyenkwetaaza. Genda. Laba ettabu. Sikyayinza nkakukubire. Keesiriwaza. Nsobola okakkubira. Efirimu egenda maaso. Toda tulemesa kati kyampimi yalaba bano abaafunye gaapu. Kuba luli baamulemesa gyali migga egyamuddusa era naye gyakozesezza ogoba omuyaayi.
tugenda maaso kakati munaffe Yakobo yasalawo anoonya engeri gy'ayiyamu obulamu okusobola okuwa mukyala we emirembe. Kabeeko kaakati no kumbe ne Teddy n'etatudde watyo tekijja kusoboka ndaba n'olubuto yagamba aluta Teddy naye tatudde ayagala ddusi bajja kubo ekyo tekijja soboka. kati kumbe Teddy atandise okuba ni alumirirwa Yakobo bw'atandise okukiraba nti bw'abanga mukwano gwe Rose yafuna olubuto lulabika sina lwa Yakobo ayagala lumusibako busibe. Jukira ayogera ebyo naye ayogeza Buba kubona amwagala. Kati sebo n'omukazi naye teyapowa. Bwe bamala omugjamu enkoko nkulu mu kamwa ng'akwata kubo nga Yesu tulajja wa Yakobo. Ng'ajja wa Yakobo abakazi bakambwe. Kati ng'amugamba nkiraba. Nze yali mukama we. Kati ng'amugamba ndi nze yali boosi wammwe. Era mbadde nzize kumulaba abantu nno nabo bawasa agenda okwetegereza nno kino kimusingako obumyula Tekijja soboka. kimusingako obumyula manyi abakazi batya nnyo naddala ng'omusajja afunye omukazi amusingako obulungi. Munnange ono ng'akwata ssimu Yakobo ali ku mulimu. Yakobo ali ku mulimu. Aba ali ku mulimu. Yes dear. Wanji mukwano. Wanji mukwano. Nja kuba ayogera nani? Kali kumbe ono naye akubidde Yakobo ate eri busy. Akubidde Yakobo naye eri busy. Bannange. Mukyala. Ono sebo yatudde n'alinda. Musajja atungajja. Yakobo. Kulikayo senti kulikayo mukwano. Ngaya sajja babbeyi tewali musajja adiba. Yakobo mu mutwe gwa ddulu muno seba alina laavu nyingi. Bamwagala. osobola kudduka omulimu n'okusalawo kyoyagala. Nyabo. Uliriza. Kati sebo yamugamba nti omulimu gw'osobola okudduka n'ogenda maaso n'okuba ndi toguliiko naye tolina ky'osobola olina ky'otasobola kudduka kirala. Kugamba Omukyala nga takkakana wansi. salawo kyona kyoyagala. Kati ng'amugamba ebyo by'omulimu wabidduka kale ebyo nakkiriza. Naye tojja kuleka ndi ate obuvunaanyizibwa bwo obudduka. Tojja kudduka buvunaanyizibwa bwo ssebo. Bano beebuuza buvunaanyizibwa ki? Era nzize nnyabo ndi lubuto nange ono yazirekerawo. Ogenda muyoolayola mukwano amuwuzewuze empewo temalala babyolese mukazi gwe naye wakyo nnemerako okumalako emirembe. Mukazi wange wuuno laba kyokoze. Ajani akulagiridde wa? Jakob nkugamba. Ogenda okuyitaayita omukyala. Kyali okola wali tokimanyi. Kikyo tegeeza. Wagenda maaso n'okuba ni byonna esimu tewagikuba. Yali mufuluka pasite network omulongooti yali mu 4GB kakali njagala okitegeere. Ndeka nviiraako ddala mukazi wange wuno ogenze muziriso ojja nakuzirisa olubuto. Lwaki totuleka n'otulekera emirembe gyaffe kire? Toŋŋamba ssebo bya baleka. Inze bawandeka eri kino n'okireka eri nakyo. Tojja kulowooza nti obuvunaanyizibwawo. Lwaki omalako emirembe? Kikyo tegeeza mwezi. Yaliyo oba Ogenda kutwagala babiri. Ono mukazi mutamu. n'agaba biyunge. Olaba abakazi abatta obudde bwabwe obw'okufumbirwa mbu bakyadigida kati emyaka gibaweddeko abasajja bonna baba batwala. Ekyo kyali. Kati amugamba ssebo oyo mukazi wa lubuto nange ndi lubuto. Naye Ogenda gaba ebiyungu naku 2 eno naku 3 eri. Nze nkubuulira.
Ata n'omugamba tasina senga. Lutandika butandisi. Mugambe nno nkoma. Efirimu egenda mu maaso katulabe gye biggwera. Ye bannange kati oba nkoze ntya ani annyambako. Senga. Ono mukazi watuwadde engulu yasibira wa ssenga. Ukimanye mwoyo mukazi Kadi. na wani. Ng'amugani omukazi yatuuse n'okuba ndi aleeta ekigambo ekizibu. Kyokka mukazi mukulu. Ssenga yatabuddwa omukazi akayanira bba wa muwala we. Bali myaka gye gimu n'egya ssenga. Iddaka. Kwegamba. Ssenga amugamba nti eddya si lyangu. Kyala bangi ffenno. Abasajja bazibu nnyo ate ffe ekyo ffe twakisooka mu Ssenga ng'amugamba. Niffe twafumba n'abakazi bangi. Naye kakati gwe bw'obanga olabyeko omu ennaku zino abakazi balemeddwa nnyo obufumbo kulwokubanga babba baabwe bafunye nnyo abakyala abalala. Omukazi yenna aba afuniddwa balo tomuyina kubanga omuyisanga muyeekera. Otherwise ebbanga ly'omala nga oli mu bufumbo bw'obuvaamu kulwokuba bbaawe yafunye omukazi omulala kitegeeza ate ogenda kusigala onoonya. Kyokka ate bw'onoonya balina kuba mu myaka gyo ojja basanga nga nabo baatwalibwa dda. Ekyamazima abakazi ku nsi bangi abasajja batono naye kakati wonooba tokkiriza kufumba na mujjawo bali bba abatalina babatwala ani anaabafumba ani anaabawasa. Ssenga yamubuulira n'amugani abasajja baliwo okuleka ni batwala buli kye basanze bumpwankimpwanki babutwala. Basajja ba bumpwankimpwanki. Owulidde gwe kyoba olina okukola kunyirira totwagga nnyo liiso beera n'okusimairinga kuba munnange buliwo kakanyala bw'otyo n'onyiga ate oba weeyongera myaka omusajja akutamwa gwe kanya kumwenyinyiririza nyirira bunyirizi omusajja okumusobola omukuuma nyirira bunyirizi atambula eyo n'atambula n'akiraba nti ate gwe osinga onnyirira kanyampisa kanyampisa. Owulidde Erabira gy'avudde tugenda mu maaso amanye nti gwe osaana okubeera mu kale nno yawulira ng'afunye amaanyi era n'alaba nga talina nsonga lwaki agenda mu maaso n'okuba ng'anyiigira omusajja. Bannange abakazi bwe munanyiigira abasajja mujja kunyiiga mpaka bwe mulifa kubanga ekyo kyali ate neera ebitabo bino ebyenzikiriza byogera nga bwe kyali bwe kiri era bwe kiriba. Omusajja nkukunyi ya munju n'omugenyi emukaba kati olina okukimanya. Gwe kyoba okola mu bonna abamulirwana fuba nnyo osinga obbanya okubanga gwe osinga okunyerera. Kaakano bwe tuva eyo tugenda maaso ne sinema. Alo weefunguwa lakini bagambye oyo ono ya kumbe poliisi eyingiddewo enonya eki balina ebiwandiiko emaze nabyo tunulira. Alo koze bagambye yayita atya? Yes. Askali lakini waskali wa gate kuza bayite no mukamayo Madam. nga tayingira kumuyita. Yangola bano. Bayingira kuyita mukyala yagoba buli wagoba omusajja yeyongerako emyaka yava mu kutunulanga maama kati atunulanga jjajja. I'm called ASP John. Kati lakini mena yetwa SPC from the original central station lakini kwa huko nini Pate. Sasa tumekuja huko To pay in time. lakini mwebawola sente tebagala kusesula wanji Pate. Sasa kama wetu naona viwandiko suje bia vinasema That you are not. lakini mwewola sente budide temwagala kwewona batono lakini aimeise ntumu mwayewola sente ntumu eza ani yazeewola Wo. ono balo yewola sente mu kyapa kyammwe Mbeno. lindako era ne bagamba ndi singa mubatte musasudde mu budde
Keryange yuno. Iba nze taka lyange siryewolererangako lakini ng'oli mukazi bajja kufumba. I was saying your husband, the Rasta man. Can you listen to Kuwuliriza. Ani gwe mmanyira? Natandika okwekyange. Kugambye Bano bagulira nagambye ko bagulira malaka gulira bonna malaka gulira muko zimbya buli kaseera. Nsoma ekiwandiika I'm a police officer, do not tell me to be a mukombozi here. Owulire? ogikoze. Sebo omenye teeka. Okoze nnene ddala. Kati kankulage ekiwandiiko lakini was written underneath it ndabayo kiboko. Kati now we are here to enforce the law. Mwali asendeza abanammwe ate oli wano lakini muzanya. Omanyi kusoma baluwa. Namujjako ebiwandiiko. Seta. Temumpulira gasi yamwe Sara kumenya nze sewolanga ku sente. That is an offense. If you are throwing the papers at me, that is an offense. Nyira. Hello. Akudde mukumanyira mufuluma makaga ngenze. Nino original yawa. Kakadde aganze ekyapa kyange nkirina simanyi gye mwajja byapa ebyo. Genda. Fuluma makaga. Lakini you've just disgraced the honor of a policeman. Now Original yawa. you still shouting. originals? Wano wange. Okay. Nine ttaka lyange. Tolekana mama. Like to see. Leta ebyapa ebiraga nti gwe nanyini wano. Tulabe oba ebyapa ebyo si bye biri mu nanka mu biwandiiko ebyalaga okwewola. Oli musu. Nze ebyapa byange mbirina nyesebo. Nze sinana kuwewolako sente muleka muli ku poloti nkyamu mugende eri. Out of this property until further note. Kakati nyabo Nino original yawa. police egambe ze kumujja ku ttaka. Give me the Hello, we are here to evict you. Now we are chasing we. Are you trying to defy the order from the above? Owai. Nyabo. Genda ogire ekintu kino ffe twajja misana tetwajja kireero omusajja sente. Have you heard? You wasting. Now you are wasting the police officer's time. Yet I'm here. And bring the original. Go bring the original nani kwanza. Go bring the originals. This lady should not escape. This woman has just disgraded the police officer's uniform. Malamba. Yet I'm here on the behalf of the orders from above. Hello? Don't waste our time. Otherwise we can put out the handcuffs. Wama twabawola twajjanga obudde bwa misana. Abantu twabawola tewali wadde gamba nti nzikiza twajja kiro nti tebatwetegereza omwami yennyini ye yagira. Ng'ayingira munda kujjayo biwandiiko. Kakati bw'avaayo ate yajja awo tose. Kati yajja awo tose ng'alinga ekkonkome litannalya. Awulira ayagala kaaba. My time. Efirimu egenda maaso. Amaanyi gaamugwa. Hello. Don't waste our time. Situka. Mama, enyumba yange. Ettaka lyange mama. Yakojize. Nene kamya yakoji mama bugagga bwange. Akayali akafu. Dalwe kulu. Mama. Omanyi bagamba okalyadda kaddadde Abaganda tebaali bafala abazigera. Abakyala abaganzizza abalenzi abali mu myaka gy'abaana bammwe. Ekintu ekyo tekiri mu Bwakatonda. Era ojja kwekanga ng'oba okoze zambi ddene gy'olina okuleka ndi osasula. Kati kyampimi ali wano. Jjukira lyamanyi nti yadda mu position awaavu omurasita Alex. Mbeerayo. Ali wano ne munywanyi we Josh bapika bupisi bunyama. Naye waakasi wali. Olwe pampalisi mukwasa. Kyampimi. Teyanyamba n'agenda. Nalibadde muliisa ki? Kubagamba kati ate ye Josh yali bubi nnyo. Mulimu abavubuka bangi baba baagala okuwasa.
okukozesa okwagala baba baagala okuwasa naye nga tebalinawo kasente tuyingira mu bintu ebyo mumisho kyova olaba ye bulayani bw'oyo yabivaako okuba ate mu bwavu n'oteekamu n'okwejjanjaba n'agaane kasigale nga yeerondera ekkubo naye olironda kabooto ng'atawona muyaye gwe omuntu akuba essimu aba kaakati tuba tuli awo essimu ya kasi neyebanjo zangu nzo abankubidde ku masimu nga bagala ssente olaba okuntuusiza sikyagala kwata omuntu osulira mu nju neekola ebbango wali newakola ebbango mu mulyango oli mulwadde nga toli mwavu kali n'amasimu agamba gatyo gakwata kuba gaba gabanja omukisa soka okwate zimagali nti mala kuwuliriza kuba kimanyi batandika n'okubabukababukabo goba okwata tulabe kale wangi hello ani ono kati ewangi kale nyawo nabegye baliko kaakati kyampimi eddoboozi lyawulira ly'omukyalo oli omanyi katonda aba yasalawo okubonyaabonya tonolera mange no kumuyembe kale kati kyampimi nga bamuyita akimanyi omukazi oli mugagga kakubye mwana babadde bali wano bennyini tebamanyi na kakomando kye bagenda kulya kyamisana gye kagenda vva waliyo ebivubuka ebyo bwe bito nabyo nga bikimanyi nti woofuna omukazi eyakwata ku ssente oba owonye ennaku kati baamuyita kumbe alo kati ate okola kyeno munnange kintu kyonna nojja n'otulamu kasana eno mukyererezi buli kimu ekyange kati nga mugamba omanyi nti nkyalinawo ekintu ebintu byange byonna buli kimu omuyaye Alex kye yankola tobaliranga ku munno kali kyampimi obwedda abala nga amanyi omukazi ono ku ssente zaalina naye agenda baawe nnyo pangisa kumbe omukazi naye anoonya waawumuliza luba ebizibu bimususseeko kyampimi tanalada akakomando k'ekyemisana mega tubanga osaaga nabisinga joni kati kyampimi atandise otunula mabega we yayisenga jjalawo bawagazi ategedde ebizibu bye bimusinkanyiza ow'ebizibu obugoye bwenzijemu buli kimu kyonna takyalina wadde omuyaye kye yamukola omuyaye kye yamukola kyampimi gala gy'oba otwala joni oba ontwala mukyalo kulima oba ontwala nga mugabambi ntwala nze naye kennyini simanyi gye neetwala ate nkutwale naye ennyini simanyi waakudda ate kyampimi asobeddwa ogenda kumpa ibeti kati nga mugamba omanyi kenzijje nina kyenjagala okulaba kati ate tondeka wano anti era bwampise wenkusanze ga empeddakiika 2 era ngenda kubaako engeri gyenjiya tulabe nga nkuyamba bambi tolwayo kyampimi era mukujja nakozeseza bwangu ne mukudda nja kwanguwa oyavuwala otuyita osiruwala kyampimya dda kati nga wayitawo emyezi 2 okuva ku olwo efirimu egenda mu maaso waliwo emmoroka ejja efirimu egenda mu maaso kona ku ng'ombe driver waliwo abajja mwe kiki tusaba tukulirako okulaga wa ewaka mwe muve wano mugende wano tewakkirizibwa naddo paakinga abaana b'ewaka muve mwe mugende muleka munoonya waliwo abaana abakomyewo kire omukyalo oli yali yazaalazaala dda naye kati bagenda okudda ewaka abaana b'ewaka bagenda okudda temukubirawo ng'ombe gonaye wano waffe mwana kyogamba tomumanyisa muyina kye munjagaza muve wano mugende asikaali driver tuyongereko mu maaso wali soko paakinge wali musajja alabika alina ekimusumbuwa tumale okulaba oba ali bulungi nze ebintu bino ebintu byonna obwedda ndaba ekitundu kyonna kikyuse embeera yonna ono teyabitegeera bakomye ewaka naye ewaka tebakyalinawo butuuliro
era bwe bajje waka babagamba bugambi nti beeyongereyo efirimu egenda mu maaso njagala olabe twagala tumenye ludajja biggwera kati nga bamugamba paakinga awo bwamugamba paakinga awo ensi eno nkambe baddaage ensi mbaaya wewaleka ewaka osanga nga batundawo nga buli kimu kyakyuka kakati tebatuukira bano jukira yali abamanyi bulungi kali nga mugamba nekituleese si kyamaanyi tulina gye twagala okumanya kitono nnyo ebweru gye babadde bakomyewo bajooge kumbe bajoogebwa dda tetumufuna koffe kasa tunaatera okuddayo tunaatuuka ewaka tunaamulaba laba waka ku kikomera asikaali atugobye misinde amaanyi gabawedde tutandikiddewa koffe katugende wa neiba waffe muzeyi jacobo yali mukwano gwaffe yajja tuwulira ekinaaba kikoze eki kituuseewo byebigere bino ensonga ezaagwe ewaka ewammwe bannange naffe abatuuze zaatusukkako olunaku lwakya lumu tuba tuli wano tugenda okulaba nga maama wammwe bamufulumiza ekikomera n'alubawa kuddayo mulaba kulabamu omuntu yenna mu kikomera omwo kulengera omuntu asemberedde ekikomera ekyo bamutuusako obulamu tunulira kuwodda ezabali abatwala ekikomera kiri balinawo n'emiggo nga n'embuzi oba ente eyina eddiba eggumu teyinza gumira wadde ekibooko 5 kasozi waliwo awo ennyumba eri awo waliwo kompawundi nnene eri miti omukyalo we bamuyita madamu Rose awo waayinza okuba kati maama waabwe asuzibwa busuzibwa era tewakyali mbeera nnungi n'akamu abaana beesitula kwe kujja sente zonna wali ewa maama nga nuli mwezi twakuweerezanga obukadde bubiri maama oleme kujula bamuweerezanga sente yayagalanga zirya na buvubuka buto obuvubuka obuli myaka gy'abaana be obuvubuka ne bumukuula tugenda mu maaso efirimu egenda mu maaso obuvubuka bwayejovuwana ne bwejovuwata kakati mu kuzannya puulu baagala babe nga bayiya kiki bayinza okuleka ne batandikirako ebiseera ebisinga oyinza oba ne mukaddewo n'omuzimbira ennyumba oba n'agisinga neweewuunya n'obusente bwe yagisingamu oba oyo yagitwala kwe yaba yagitwalira neweewuunya okamala neweebuuza maama kyaba yaliko abaali bajja okulabika ne baleeta eswaga ate eswaga lyonna baali balyako katukole ekyo nga bw'ogambye abasajja abaana bano kye bayiiya mugwammwe naye mwe mwagala ssente nze njagala kumutulisiza mu ngalo zange ani gwe baagala otulisa bwe mubasookako temubanja ani gwe bagenda otulisa kati omulimu baagubwa kimpimi ne munne Josh mulimu gutya we tujja otandikira ekitundu ekyokusatu tubadde tulaba kaweerege ng'eddya ly'obukulu nateeka lijamiise badde nkwereza nagambye firimu eno osobola okuleka ndio gyetuusaako matindo ga firimu onna mu ggwanga wabula ng'okuba mu kopi kimenya teeka era bakusanga ovunaanibwa tubaagala nnyo mwena bagira ekina Uganda nakutegeezezza okuva mu Paluud Uganda akuume